Ekifaananyi ky'olaba ku screen yo eddakiika eno mukwano gwange kifaananyi ekyatonatoneddwa oba ekyazimbiddwa ebiyuma bikalimagezi oba bye wandibadde oyita ennyukuta eya A wamu n'ennyukuta eya I gye mutera okuba nga mutambuza ensangi zino abangi kye bandibadde bayita artificial intelligence mu buufu obumu oba obulala. Ekifaananyi kino abantu abakirimu si bantu ba bulijjo, just kifaananyi ekyasiigiddwa obusiigwa omutimbagano. Bakira kiriko ekigambo ekisoma nti mobile money naye nga kiraga nti erindeetereddwa ku muti ogw'omusaalaba mukadde ke kamu ne kuba nga kuliko amakufulu ag'enjawulo. Kifaananyi ekyasiigiddwa okulaga embeera eri mu ggwanga ly'omuddugavu nnyattu Uganda era okwongera okusiigira abali ebweru wamu ne mu ggwanga. Ekifaananyi ky'okubeera nti yintanenti emaze kati egenda kuweza wiiki nnamba, si yintanenti wabula mobile money ey'emikutu egy'enjawulo abangi gye bakozesa, yogera ku Airtel wamu ne MTN, kati ewiiki egenda kukoonoka bukya networks zeekyanga n'okubeera nga waliwo ebintu ebisinga omuntu byatasobola kubanga akolera ku mobile money. Ngenda kukozesa ekigambo kya mobile money wabula nga nkimanyi bulungi mu mutwe nti MTN egiyita MTN mobile money ate bannaffe aba Airtel ne babanga bagiyita Airtel money. Wabula ngenda kukozesa ekigambo kimu mobile money osobole okuba nga omanyi nti njogera ku nsimbi ezikozesebwa ku masimu wosobola okuba nga ojjayo wamu n'okuteekawo. Okusinziira ku mikutu gy'amawulire wamu ne MTN yennyini, MTN yavuddeyo n'ennyonnyola wamu n'emikutu gy'amawulire egy'enjawulo ginnyonnyodde nti MTN evuddeyo n'ekirambika bulungi nti tennamanya nnaku ntuufu mobile money bw'egenda kubanga eddizibwako. Kati essaawa zino okusinziira ku biragiro ebyafunibwa ekampuni ya MTN wabula nga bannayuganda basuubira nti ne Airtel yandibanga bye biragiro byerina. The Telecom adds that limits remain in place. Bagamba nti balina limiti ezaabaweebwa okuli okubeera nga okola transaction mpaka ku mitwalo 5 gyokka, as in maximum transaction gy'osobola okuba nga okola esobola okuba nga etambula n'ekoona paka mitwalo 5. Are we together? Ate era nga daily limit ey'ensimbi z'osobola okubeera nga otransactinga olunaku kakadde kamu emitwalo 5 zokka. Mukadde ke kamu n'oba nga olina ekkatala lyakubeera nti osobola okukola transactions 3 zokka, maximum 3 persons to persons, timusobola okweweereza ssente ng'oweereza abantu 3 bokka olunaku. Kati wakati nga pressure ebadde esuse ku kampuni ya MTN olunaku olwaleero, MTN evuddeyo neyanukula omu ku bakasitoma baayo ababadde bagibuuza kajjogijogi w'ebibuuzo ku butya mobile money bwe yeekyanze n'okubeera nti paka ne gye buli eno tetusobola kujjayo ssente. MTN egambye bw'eti, mobile money restrictions are still in place as per UCC directive. There is no defined timeline for full restoration at the moment. We regret any inconveniences this may cause. Kind regards, MTN Andrew. Owa customer care wa MTN mwana mulenzi amanyiddwa nga Andrew abadde ayanukula omu ku bakasitoma n'amugamba nti mobile money zaateekebwako envumbo mu ggwanga lya Uganda, wabula nti envumbo eno yateekebwako paka nakati ekyaliwo naye ate tebannamanya butya nvumbo eno bw'ejja kubanga eggyibwawo. Kati ebbanga lyonna bukya mobile money zeekyanga abantu ne banga tebasobola kujjayo ssente. Information company zino zibadde tezigiwanga bantu Airtel ne MTN okutunnyonnyola nti ddala withdraw tezikola. Kati balina bakasitoma abalala ababadde batadde MTN ku nninga okubadde mwana mulenzi Majidu abadde abuuza ebibuuzo ebingi ne bamwanukula ne bamugamba nti hello Majidu, sorry about the poor experience, kindly be informed that we are still awaiting the regulator's directive to reinstate withdraw transactions. Apologies for the inconveniences, regards. Kati MTN leero lwevuddeyo ng'eyita ku mukutu gwayo ogwa X oba giyite Twitter neyanukula n'ekinnyonnyola nti bakimanyi bulungi nti abantu tebasobola ku withdrawinga ssente.
wabula nti regulator tannaba kubeera nga abawa kiragiro okugjawo envumbe eno. Envumbo y'okubeera nti bannansi tebasobola kugjayo ssente ku mobile money. MTN leero ekinnyonnyodde ng'eyita ku mukutu gwayo omugatta bantu. Naye kennyini egamba tennamanya ddi lwegenda kubanga ejjawo envumbe eno. Olw'ensonga balina kubanga balinda okuwuliza okuva eri babbosi oba abakulu abatwala eggwanga naddala eby'empuliziganya abaabawa ekiragiro ekyo. Newankubadde nga bangi MTN wemaze okugamba nti UCC yagiwa ekiragiro, omutimbagano gujjudde ebibuuzo bingi olw'ensonga nti UCC evunaanyizibwa ku byampeereza wabula UCC tevunaanyizibwa ku nsonga za nsimbi. Bank of Uganda oba banka enkulu ey'eggwanga yevunaanyizibwa ku by'ensimbi. Nabwe kityo MTN batandise okubanga bagibuuza ebibuuzo bingi. Tikijja kitya okubanga mugamba nti UCC ye yabawa okulagira okujjako mobile money. Mwana mulezi amanyiddwa nga Eric Mbowa omu ku bannamawulire avuddeyo n'agamba nti someone should tell UCC or whichever agency responsible to kindly restore the mobile money services. Businesses and Ugandans at large are stuck and suffering because they don't have access to financial services. Tubeereko serious mwana. Bubaka obuwandikiddwa mwana mulezi amanyiddwa nga Eric Mbowa ng'agamba nti wabeewo omuntu agamba UCC oba abo bonna abali mu buyinza okutuyamba mobile money business basobole okubanga bagizaawo n'abantu okubeera nti basobola okukozesa mobile money. Wabula ekibuuzo kikyali kimu. In fact omukulu atwala UCC mu Uganda bwe yabuuziddwa kale nga tetunagenda wa mukulu ekyo kyolaba ku screen eddakiika eno gwatali mu ggwanga oba ali mu ggwanga ng'obadde tonnakozesaako mobile money n'ekulaga kino mobile money kyezikola zigamba maximum count of transactions per day reached. Bw'okola transaction ne zisukka 3 bakuweereza message egamba nti tokyasobola kukolayo transaction ndala olw'ensonga otuuse ku muwendo gw'ekkomo ogw'okubeera nti otransactinga. Jjukira essaawa zino mu Uganda tosobola kubanga withdrawinga ssente ku mobile money. Kebere MTN, kebere Airtel. Mukadde ke kamu wabaddewo ne concerns ez'amaanyi oluvannyuma lw'okubeera nti internet ebadde yaggyibwako ng'ennaku z'omwezi 13 era nga yaddiziddwako ng'ennaku z'omwezi 17. Bangi batandise okubeera nga beebuuza ebibuuzo nti abantu ababadde baagula data waabwe owa wiiki internet neggyibwako, kampuni z'amasimu zigenda kubaddiza ensimbi, zigenda kubongererayo ennaku z'obudde obwa data oyo, oba kampuni zo zigenda kusigala nga zibala nti ezo ennaku wali wazisasulira kati obudde buweddeyo data kaakuggyibweko. That is some question kampuni zino ez'amasimu ezituweereza mu ggwanga gye zitannaba kubanga ziddamu yadde okubanga ziweereza obumesagi. In fact bangi ababadde batandise okubanga bacwana nga bagamba nti ffe data twamugula wabula ate we tuba tutunuulira ensonga essaawa zino kirabikanga abaagula owa wiiki atandise okubanga gwako newankubadde nga data ono babadde internet yasibwa mu ggwanga ng'omuntu tasobola kubanga akozesa data oyo ne bw'aba afa obanga akola atya. Kifaananyi ye mukulu akulira UCC oba atwala bode etwala ebyempuliziganya mu ggwanga. Kati nkuteereddeko logo eza kampuni 2 Airtel ne MTN ezikulembera kampuni endala zonna ez'ebyempuliziganya mu ggwanga era nga mobile money esinga kubanga etambulira ku zino ebbiri MTN wamu ne Airtel. Kati nno gye butuukidde eno mukwano gwange MTN wamu ne Airtel wamu ne UCC yaako etwala zino bakubiddwa mu mbuga z'amateeka. Waliwo balooya babiri okusinziira ku mukutu ogwa The Daily Monitor abafayirinze omusango mu Civil Division of the High Court in Kampala.
nga bakyalenjinga okugibwako kwa internet okwateekebwawo bwe twali tuyingira okulonda okwo okwakagwa okwalangiriddwa President Museveni nti ye yawangudde. Kampuni ebbiri zifuge MTN ne Airtel zaweebwa ekiragiro okuva eri UCC. Kati bannamateeka bano bagamba nti kino kye baakola bakiyise unlawful disruption of communication services oba okuggyako empeereza z'abantu okutaali mu mateeka. Bannamateeka kuliko omukulu Michael Aboneka wamu n'omukulu amanyiddwa nga Raymond Amompaire be baakubye UCC mu mbuga z'amateeka ne bagattako MTN Uganda Limited ne bagattako Airtel Uganda Limited wamu ne Tangerine Limited oba joyinza okuyita Laika Mobile. Bano bagamba nti shutdown ya internet gye baateekawo mu budde bw'okulonda yali emenya amateeka waba violating a constitutional protections nti amateeka ago agayina okutunula oba agatwalibwa bannayuganda. So nti okuggyako internet kirina engeri gye kyali kikosaamu munnayuganda era ng'empapula bamaze dde okuba nga bazifayiringa mu kkooti. Bagamba nti kino UCC okubeera ng'eragira kampuni zino okuggyako internet tekyafolowingibwa mateeka like gogamba agase mateeka amatuufu. It was implemented without a clear legal basis and without public disclosure of the authority under which it was carried out. Bagamba nti internet yakosa obukadde n'obukadde bw'abantu n'okubeera nti baafiirwa ensimbi nnyingi. Nabwe kityo yenzimu ku nsonga lwaki bakubye UCC mu mbuga z'amateeka. Era beebuuza nti UCC yasimba kuki essira okubeera nga ejjako internet. They assert that there is no formal legal instrument that was publicly issued to justify the shutdown and that the due process was not followed. Bobe esibe ku kyokubeera nti UCC yandibanga teyagoberera mateeka matuufu. Era bagamba nti teyagoberera the Uganda Communications Act. Omanyi UCC yo body erina amateeka agagifuga. Kati bano bagamba nti bandi banga tebagoberera amateeka ago mu bulambulukufu. Mubimu oba omukuba kubye UCC mu koti agamba nti as the regulator the commission had a duty to safeguard the interests of consumers and ensure continuity of communication services. Bo bagamba nti UCC kyali kijikakatako okubeera nga esigala ekuuma bannayuganda n'okubakkiriza okusigala nga ba accessinga internet. So gye butuukidde eno ssaawa ziri 2 ez'akawungeezi zoolekera 3 nakusomesi 19 January 2026 wengenza okubeera nga nkolera eggulire lino nga UCC tennaba kwanukula ku mpapula zino okubeera nti yakubiddwa mu mateeka. Airtel tennaba kwanukula wamu ne MTN nayo tennayanukula ku kubeera nti baakubiddwa mu mbuga z'amateeka. Wabula tuli bakulindirira tulabe ddala omusango guno holdinga water oba gunaabako engeri gye gukola amakulu mu kooti oba byonna bikyali awo. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709
787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba yemu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba honey bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 193636 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sedi omusunsuzi yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki ky'olowooza mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.